Nkwaniriza mu byafaayo bya Dr. Martin Alike, omusawo w'amaanyi yasooka mu Uganda ate era nga yali mutabaganya Nakinku nga yali agezaako okutabaganya President Museveni ne Kony. Ate era ng'ono ye yali muganda wa Daudi Acheng, Kabaka gwe yawa obwa Secretary General bwa Kabaka yekka. Zirubega Ibrahim Kasinga nkujjukiza tuwerabira okukozesa Ropa Free okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Bw'omwesiga ensiri tezisobola kuluma. Ate era nga nkutegeeza nti gw'ayagala okutungira engoye ezitali zimu weekwate Lubega Designs awo ku Jemba Plaza mu kibuga Kampala ku Lumu Street, ng'osobola okumufuna ku 0705 14 16 39. Dr. Martin Alike azaalibwa omwami Rasinto Okech, yaliko omukulembeze wa Kilani Yalamuji era ng'ono yaweerezaako nga kilaaka mu kitundu eky'eggulu mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Ekyokuba nga twali mu biseera by'abafuzi b'amatwale ate ng'Okech akolagana n'abafuzi bano yakozesa omukisa guno okubeera nga mutabani we Alike amujja mu kyalo Awalanga gye yali emuzaalira okubeera nga abaako wamutuusa. Okech yali mwogezi wa nnimi eziwerako omwali Oluwarabu n'Olungereza era ng'ono olw'akakwate ke yali alina n'Abangereza ateekako n'abakulu mu Buganda yakozesa omukisa guno okubeera ng'asambira mutabani wa Kajji bwe yamutwala ku King's College Buddo era ng'eno mutabani we gye yafunira erinnya mu Uganda muno teekako ne mu nsi yonna. Obuwanguzi bwe toyinza kubuteeka ku kitaawe yekka, aliko ono naye kuva dda mu kujjukujjo era ng'enneeyisaayo oboolyawo yamusobozesa okubeera ng'abaako waatuuka okufuuka omutabaganya Nakinku ow'entalo, nga kino kye kyaweesa Uganda erinnya n'okutuuka okubeera nga musajja mukulu ono Museveni America emulonda okubeera omutabaganya obutakkaanya obubeera bubaluseewo mu masekkati ga Africa. Aliko ono obukugu bwe yali alina mu kutabaganya baamulonda okubeera omutabaganya wakati wa America teekako n'omukulembeze wa Libya Muammar Gaddafi. Ono era ye yali omutabaganya omukulu wakati w'obutakkaanya bwa Omar Bashir teekako ne musajja mukulu Museveni. Era musajja mukulu ono yakkirizisa Joseph Kony wa Lord Resistance Army okuteeka wansi ebyokulwanyisa. Bino byonna teekako n'ebisingawo omukulu ono yabiwandiika mu kitabo kye yatuuma The Bell is Ringing ekya 2018. Alike gwe twogerako yasoma history, geography, teekako ne social studies mu kaseera Makerere we baagifuula university. Ono yabeerera Makerere yali ku lusegere lwa musajja mukulu Milton Obote nga tannaba kuvaayo kubanga Makerere College mu kaddaako yali tesomesa mateeka. Alike yawandiika n'ategeeza nti Obote mu kaddaako yatambulanga ne dictionary ey'Olungereza ng'agala okumanya buli kagambo kye kategeeza. Bwe yava e Makerere, ono yayolekera Kenya okubeera ng'ayiga ebyobufuzi ne bannabyabufuzi abajaluwo omwali Tom Mboya. Aliko oluvannyuma yafuna Fulbright Scholarship okugenda okusoma dentistry mu Northern Western Chicago. Ono bwe yatuuka e Chicago yalondebwa okubeera pulezidenti w'ekibiina ekigatta abayizi abava mu East Africa. Olw'okuba nti yali muyizi agoberera ennyo ebyobufuzi, ono yakulemberamu okwekalakaasa mu biseera ebyo okwali kwekuusa ku butakkaanya obwali wakati wa America ateekako ne Soviet Union. Wabula mu kaseera ako, Dean wa Northwestern yalabula musajja mukulu ono Alike nga FBI bw'emunoonya. Ono ng'akyali mu Northwestern University yasisinkana Eduardo Mondlane eyali asoma social anthropology mu masters, obula ng'oluvannyuma yasoma n'amaliriza ne PhD. Mondlane ayogerwako ye yali omukulembeze yasooka w'ekibiina Kifulelimo ekyali kirwana okulaba nga Mozambique efuna obwetwaze. Obula ono oluvannyuma yafa ng'ebula emyaka 6 Mozambique efuna obwetwaze nga yafa bbomu gye baali bamuteze mu 1969. Alike bwe yakomawo wano e Uganda byali biseera bya 1959 nga Uganda eri ku kaseera ka kufuna bwetwaze. Ono yafuna omulimu e Mulago nga dental officer, bw'atyo n'afuuka Munnayuganda eyasookera ddala okujjanjaba amannyo wano mu Uganda. Wabula oluvannyuma ono yaguula ekifo ekijjanjaba amannyo ekikye ku bwannannyini ng'akigula ku musajja eyali Omungereza. Ono olw'okuba nga yali amanyiganye n'Obote, Obote yamusaba abeere best man we ku mbaga ye mu 1963. Olw'okuba nga ali ku lusegere lw'Obote teekako n'okuba nga yali amanyi abasajja ab'amaanyi mu Buganda,
Kino kyamuwa omwagaanya okubeera ng'akola bizinesi ku mutendera gw'ensi yonna omwalina okugula emigabo mu Cooper Motor Corporation. Ebiseera ebyo eggwanga lyali lyeyongeredde ddala okubeera nga lyeteekateeka okufuna obwetwaze era nga y'omu ku balina kye baakola ne muganda we Daudi Ocheng. Ocheng ono yali mukwano nnyo gwa pulezidenti wa Uganda eyasooka kabaka wa Buganda Edward Muteesa. Era ng'oluvannyuma Daudi Ocheng Muteesa yamulonda okubeera Secretary General owa Kabaka yekka. Kyokka mu 1996 Daudi Ocheng yeesanga ng'ali mu kaseera kazibu olw'ekiteeso kye yali aleese ekyali kigamba nti Idi Amin yali komanda w'amagye yali aweereddwa ssente abamu ku bayeekera okuva mu Congo omwali ne gold teekako n'amasanga. Dr. Martin Alike yawandiika n'ategeeza nti yayagala nnyo Muteesa ye ng'omuntu. Kyokka Muteesa yali musajja munafu ate ne yeesanga ng'ali mu basajja abakadde Mengo abaali tebaagala kuwulira ndowooza z'abantu balala yadde okukkiriza okubawabula. Daudi Ocheng ayogerwako yafuna kansa w'omu lubuto ne bamujjanjabira mu London kyokka teyasobola kuwona. Bw'atyo n'afa ng'alina emyaka 41 nga yafa mu January 1966. Dr. Alike yategeeza nti gavumenti y'Obote yasooka yalimu enkwe nnyingi obutakkaanya teekako n'ebiwayi ebyetemamu naddala okuviira ddala mu 1966 mu Kabaka crisis. Era mu Delegates Conference wa December 1969 Mohamed Sebadduke yali omugoba wa taxi mu yakubira Obote ebyasi mu luba oluvannyuma lw'emmundu okubeera nga yajjaaminga n'emulemesa okutuukiriza ekigendererwa kye eky'okutta Obote. Alike y'omu ku abo abajjanjaba Obote. Yali akulira sajjale ku ddwaliro ery'e Mulagosa Ian McAdam yakubira Alike essimu ng'ali mu maka ge n'amutegeeza nti omulimu guno guyinza kukolebwa Alike yekka era gye butereevu ku ddwaliro. Alike bw'atyo yasituka n'agenda ku ddwaliro n'akola ne McAdam nga bajjanjaba musajja mukulu ono Obote ekiro kyonna nga bali mu theatre. Baamujjanjaba ebiwundu era amannyo ne bagatereeza ne gaddawo bulungi. Mu bbanga lya wiiki emu yokka ng'Obote azzeeyo mu woofiisi okukakkalabya emirimu gye. Ku ntandikwa ya musajja mukulu Idi Amin okuyiga abaali bamulwanyisa teekako n'okuyiga b'ofiisa z'abakyoli. Mu biseera ebyo yali Secretary wa Idi Amin Ben Kanyangeyo yagenda mu maka ga Alike n'amuwa amagezi okubeera ng'adduka kubanga waliwo olukwe olw'okumukwata. Musajja mukulu no nga talina yadde 10. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 235 oba ku www.ropafree.com. Musajja mukulu no nga talina yadde 10 yadduka n'agenda e Nairobi mu 1972 nga talina yadde n'omulimu. Ono bw'atyo n'abeerako mu nnyumba yamuweebwa chairman wa East African Breweries Limited nga yali Kenneth Matiba. Obula oluvannyuma Alike yatandika okubeera ne munne bwe baasoma ku buddo Chris Mboijana eyali munnamateeka ate era ng'ono yali chairman wa Africa Safari Airways Company. Olwo mu December 1972 Tony Vickers eyali omusawo w'amannyo yaguza Alike bye yali akozesa mu kujjanjaba abantu era nga bino bye byamusobozesa okubeera ng'afuna ennyumba. Ennyumba bwe yagifuna yali mulirwana n'abantu abaali ab'amaanyi omwali Geoffrey Kalithi ng'ono baasooka kusisinkana Makerere era nga yali akulira civil service mu gavumenti ya Jomo Kenyatta. Era bw'ati Alike yali mulirwana wa Mwai Kibaki eyasomesako economics ku Makerere University oluvannyuma yafuuka president w'eggwanga erya Kenya. Era ng'omulala yali mulirwana we ye Charles Njojo eyali Anthony General mu ggwanga erya Kenya. Era ng'abantu bano ab'amaanyi baamuyamba nnyo okubeera nga intelligence ya Idi Amin temukwata kumuzza wano mu Uganda.
Ebiseera ebyo Amin yali alina intelligence ng'eyigga abantu be yali anoonya abaali baddukidde mu ggwanga eryo erya Kenya. Alike bw'atyo yatuuka n'okugenda ewa minisita yali avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Njoroge Mungai. Guno yamutwala ewa Pulezidenti Jomo Kenyatta bw'atyo n'amusitaasa okubeera nga tagobwa mu Kenya kumuzza wano mu Uganda. Olw'ensonga nti yali akiwuliddeko mu 1976 Amin bwe yagendera mu Kenya. Yayogera ku Aliko ono nti amwetaaga. Okunyweza ebyokwerinda bye, Ben Gethi yali akulira General Service Unit yakwata abakuumi 2 n'abawa Alike era ne bamusomesa n'okumusomesa engeri y'okukozesaamu emmundu. Alike yategeeza nti yamanyaako enkwe za mirundi 2 ezaakolebwa okwagala okuggyako Idi Amin nga batirimbula mu tirimbule. Enteekateeka ezaasooka zaaliwo mu 1977 mukwano gwe Carlos Yegra okuva mu Chicago Bank bwe yamuleetera omusajja yali yeeyita Peter Sprague eyategeeza nti tasobola kufuna tulo nga Idi Amin akyali mulamu. Mu kitabo kya Alike ayongerako ng'agamba nti Sprague ono yateekawo emitwalo gya $3 mirambirira okubeera nga batta Idi Amin mu kikwekweto kye baali batuumye Luzira. Yadde ng'enteekateeka ez'okutta Idi Amin baazikolanga bulungi wabula zonna zaagwa butaka nga tewali na lumu lwayitamu. Alike yakomawo mu Uganda oluvannyuma nga Idi Amin yamaze okuggyibwa ku ntebe y'obwa pulezidenti mu 1979 nga kinajjukirwa nti ono yaggyibwako bannayuganda abaali bakulembeddwa eggye ly'eggwanga lya Tanzania. Godfrey Binaisa bwe yafuuka pulezidenti yalonda Alike okubeera advisor we. Alike yategeeza nti yadde nga Binaisa yali musajja atalina ttabbu eri bantu wabula buli kye yakwatangako kyagaananga okutambula obulungi. Ono bwe yali mu London kkosi y'emyaka 2 ey'amateeka yatuuka okukisomera emyaka 12 nga kaseera akamu Binaisa ono yatuuka n'okubeera omusimi w'entaana. Binaisa bamukwata ne bamuggya mu ntebe y'obwa pulezidenti ne bamusikiza akakiiko aka Military Commission akaali kakulemberwa Paulo Muwanga. Obote bwe yadda mu 1980 okuva mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Tanzania, Aliko ono yakirabira ddala nga kizibu ky'amaanyi. Era mu kalulu akaakubwa mu 1980 Alike yajjira mu kibiina ki DP n'avuganya ku kifo ky'obwamemba bwa paalamenti obwa Gulu South. Wabula obuwanguzi bwe bwamubbibwako Paulo Muwanga eyali ali mu kubbira musajja mukulu Obote akalulu. Wakati mu kunyiiga, musajja mukulu ono yaddayo e Nairobi n'ayongera okukola emirimu gye egy'obusawo bw'amannyo. Alike mu kitabo kye yayongera n'ategeeza nti Bazilio Okello teekako ne Odongo Latek bwe baawamba musajja mukulu Milton Obote wayita ennaku 5 ne bamuyita. Tito Okello yamutegeeza nti agala afuuke financial secretary wabula olala otuno yali alina oluganda ku Tito Okello era nga minisita w'ensonga z'ebweru kino n'akiwakanya. Alike era mu kaseera ke kamu yakyalirako Bazilio Okello yali Chief of Armed Forces eyali abeera e Kololo. Ono bwe yali ewa Bazilio, omukulu ono yayita omu ku basajja be n'amugamba mu Luswayiri nti yagala amuleetere emmotoka ekika kya Mercedes. Obudde obw'ekiro Alike abeera ali mu kulaba amawulire agenda okulaba ng'omusajja ayitibwa Lubwame Najja Nankumbi baamuse. Olunaku olw'enkera bwe yaddayo mu meeting ewa Bazilio yasisinkanayo emmotoka ya Lubwame yali emmyufu nga kika kya Mercedes Benz. Kino kyanyiza nnyo Alike bw'atyo n'asalawo okubeera ng'adda mu Nairobi n'akakasa nga bw'atajja kukola na basajja bano abasibira mu bbwa abaali bawambye gavumenti nga bakulemberwa Tito Okello. Ono mu Uganda yakomawo nga NRA emaze okuwamba obuyinza mu 1986 era Pulezidenti Museveni bwe baali baasisinkana mu kusooka myaka egy'ensanvu ku Red Bull, akafo akaali ak'amaanyi nga kasanyukirwamu abamu ku bantu abamanyikiddwa okuba ne ssente Nairobi nga Bakikuyu. Pulezidenti Museveni mu 1986 yalonda Alike nga Junior Foreign Minister. Alike n'agezaako okubeera ng'atabaganya Pulezidenti Museveni teekako n'ekkoni. Obula wakati mu kukola kino yafuna ebbaluwa ng'eva ewa Joseph Kony ng'emusaba okubeera nga babawa obujjanjabi obw'endwadde omuli gonorrhea, dayole yateekako ne kolera. Ekyewuunyisa Alike, Pulezidenti Museveni olwalaba ebbaluwa eno n'ategeeza yali omuduumizi w'amagye Mugisha Muntu okubeera ng'atuukiriza okusaba kwa Kony. Obula Pulezidenti yategeeza Alike nti ekyo yakikola lwa buntu.
Alike wabula ekyasinga okuluma kwe kubeera nti yalemererwa okutabaganya abayeekera bano abakkoni ne gavumenti ya musajja mukulu Museveni. Musajja mukulu ono bw'atyo bwe yatuuka n'okubeera ng'akola assignments ezaali ez'amaanyi bwe bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera ng'atabaganya America ateekako ne Gaddafi, nga bwe twabiraba mu mboozi gye twakola emyezi 2 emabega gye twatuma Gaddafi yafa yeesiga Museveni yekka. Omukulu ono yayambira ddala amakampuni agaali gatuuse mu kaseera akazibu naddala olw'ebyensimbi ne gadda engulu, era nga yanajjukirwa nti yabeerako board chairperson owa Uganda Breweries Limited, Coca-Cola, Ronho, Heritage Oil, teekako Nation Media Group Uganda n'amakampuni amalala. Dr. Martin Alike yafudde mu mwaka guno gwa 2024 ng'enakusomeza 15 omwezi ogwokuna, nga yafa aweza emyaka 95 nga bamuziika mu disitulikiti ey'Eggulu ku kyalo Awolanga.